Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Twebaza Mukama Katonda. Atuwadde olunaku olungi ddala na byonna byatusoosezza okubanga tutuukako obuwanguzi byonna abazizayo abaana ku masomero. Thank you so much muzadde munange si byangu naye n'oba olinawo ekitundu genda ku ssomero bannyonnyole ayinamu abasomesa temulemezaamu naddala headmasters kasita baleese ekitundu mukwano kkiriza omwana ayingira ddala singa taba mupya nga mukadde ayingire ebisigadde bijja kujja mpolampola economy mugiraba munnange byoba osuubira lusi bwe bibeera naye nga naffe twagala nnyo okujja nga omwana buli kimu akirina bwana naffe tuswala buli kadde ogamba please allow naffe bitumenya naye twesanga embeera bwetyo bweri so munnange munnayuganda munno omukwatirwa ekisa kkiriza nti bwekitibwa bwe kibadde era bwe kitambudde ajja kuba aleeta mpolampola ekizaamu amaanyi notega nti omuzadde nawe headmaster akukkiririzaamu naye tenga nawe omuzadde bakuwadde akakisaako toka misusinga ebbanga lyewateekako making sure nti ogenda n'osasula ate bwe baziganye era still ddayo communication ebire open oyogere n'omukulu w'essomero mugambe nagamba nga 15 naye byaddala bikyankuttemu togenda nga 15 zennyini nga tezinnatuuka bikyankutte mbadde nsaba onyongereyo akaseera omuntu nga ggwe era ajja kitegeera. So today with me ndeese taata w'abaana ono Ssaalongo munabyabufuzi munamateeka omukuukutivu ate era nga abadde Lord Mayor ebbanga eriwezeeko myaka nga 15 ajja kuba atunnyonnyola bwemba nga nsobezaamu si mulala ye Ssaalongo Erias Lukwago Mayor waffe ffenna abalungi bonna babadde mu kibuga Kampala nyambadde muwangalira tuze tuwayewayemuko katono ebigenda mu maaso n'ebibaddewo mu kibuga mitwe eki gye musinza omumulumya banna Kampala tumwagala kikola mwagala kole kino ayagala ateekawo kino aye mwagala mukole kino bwe kiti so tugenda kuba nga tuyitamu mu lugendo lwe lubadde lw'emyaka 15. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weebale kwekuuma bulungi Lord Mayor. Nsonyiwaze no nkyakuyita Lord Mayor. Era nkyaliko contract yange Yes sir. ekyatambula paka May. Amina. Kati tuli mu February. Yes sir. Nkyalinayo emyezi 3 nga mpeereza banna Kampala. Nga n'emmotoka yaffe kyagitambula mu Lord Mayor. Ekyo si kyekikulu oba ngipaakinze oba sigipaakinze. Ate olwawo n'ogitambulira. Ate ndwawo n'ogitambulira. Kituufu ekyo kituufu. Kigenze gitya? Bwe gityo tutambuza emirimu nga bulijjo. Yes sir. Era wano wensanze ke kameeza kange. Banange ndi mu law firm wenzize wennyini mu chambers ze kati tutanange nakweta land friend. Tukusanyukidde. Yes. Wano wenkolera gye nasomerera. Namala emisomo gyange mu 96 n'entandika okukakkalabya emirimu nga puliida. Era kati mpezezza emyaka 28 nga puliida. Well done. Weebale. Nina practicing certificates 28 so sanga mu mwaka nagumu nga sirina practicing certificate. Ebyobufuzi mbirimu mbibaddemu nkyabirimu naye nga bino bye nasomerera. Kituufu. Gwe mulimo gwange. Kituufu. Ogw'omumutwe. Ogw'emikono ate gwe neenyumirizaamu ennyo nga bw'okiwulira. Omusango kyo gwasooka ddala gwasooka okuwoza ng'ofulumye? Nafuluma 96 nengenda ku LDC 97. Yes sir. Ne graduating okuva mu LDC 98. Mu November ng'ennaku z'omwezi 18 98 nengenda ku lukalala lw'abapuliida gye bayita Roll of Advocates. Yes sir. Nga lumu April Fool's Day 1999. Yes sir. Lwe bakwata Dr. Sulaiman Kiggu ne baggala banka ye ya Greenland. Yes. Nze omu ku bapuliida be yalowoozaako okumuwolereza. Otyo? Emanyi kyekitegeeza ekyo? Kinene nnyo. Nga lumu Fool's Day. Era abamu baali balowooza nti ye Fool's Day. Ti Fool's Day story I mean. Nze omuko gwe balowooza. Kyategeeza ki mu bulamu bwo okubanga gwali puliida we? Nnyo. Simanyi myaka gye walina kalibale. Nali mu mukwano nali Greenland. Ngali kawala kato. Nenda nali ntegeera mukama wange nalina maama. Kati abavubuka abaliwo bayinza okuba nga bawulira byafaayo. Kituufu. Kubanga olugendo olwo si lwa kumpi. Bajjeniza abali mu social media tebamanyi kikyaliwo ebiseera ebyo.
Dr. Sulaiman Kigundu ne Greenland Bank kye yali yetegeeza. Waliyo basimiya lawyer abaali waggulu wange naye nze nali wansi naye twagenda okumaliriza omusango nga ngusigaddeko bwomu. Eyo story empanvu. Tuyagale tuwa katono. Nkubuulira. Okusigaddeko bwomu. Omanyi Ruth Kalibala. Yes, sir. Oyinza okuba n'abantu bo bangi mu biseera eby'emirembe. Naye waliwo akaseera k'otuukamu bangi ne bakwabulira. Abaali balya ku Greenland Bank bangi. Abaagaggawalira ku Greenland Bank bangi. Naye Dr. Sulaiman Kigundu baatuuka omusiba n'agenda e Luzira nga muliko bwomu. Nga pulida famire ye yamubeerako Mayi Kigundu gyali n'abaana ne Remi waali wano bakyala be babiri bo baasigalawo n'ab'emikwano abatonotono naye ku balooya gwe wasigalayo ne bwe bamusiba emyezi 6 nze namuvuga mu mmotoka yange saafu nga pulida we twatuulamu basatu nze ndi ku steering nvuga nga kalooya ke atudde maaso wano maaso nga watuddewo omugenzi Abubakari Kakyama Mayanja yamubeererawo yasigalawo nga mukwano gwe ne Sulaiman Kigundu ne muvuga paka entolo mwe Butambala ku Ddwa era nembeera ne Sulaiman Kigundu bwenti paka amanyi wagajjawa okubanga omulooyo omuto eyakafuluma okwemerera mu musango omunene ogwo si gwegwo gwokka mu mwaka gwe gumu 1999 Bageya yali chairman we C5 eyiganga nga baagala omujjamu obwesige era bigenda okuggwa nga nze pulida we nga twalina alaka twali ba partners ne tugenda ne tumuwolereza namala ebbanga ddene nga nsula nayibiri ge makage yazimbayo kalina nnene eri awo Nabitende ku Lwekaliiro nembale emyezi egyo ebiri nga nsula wakaawe ne tujja eyiganga ku town council ne tuwoza ne tudda ewaka musango ne tuguwangula olwo nga tonnawasa kubanga emyezi ebiri miramba amakandi teri siina mukyala siina mwana sirina ki wakafuluma fresh ndi fresh kugambye nagenda ku lolo y'abalooya 1998 November katwogera ku 99 yes sirina mukyala sirina mwana sirina family omwaka gwe gumu 99 Dr. Poka Wanga Semoge andabamu omulamwa owa DP president wa DP ebiseera anteeka ku ligo ttiimu y'abalooya abawoza ku misango gye yatandika egya referendum kubanga ebiseera ebyo bayisawo referendum ey'ekimpatiira anteeka ku ligo ttiimu mbeerako nga looya mu mwaka gw'2001 kwe waali okulonda Dr. Besigye bwe bamala omubba akalulu ateekawo ligo ttiimu egenda omuwolereza waliyo basimya bange naye nange anteekako nga looya era okuva olwo nembeera ne Dr. Besigye kuva 2001 paka leero iyo ekipa okubanga omukwano mu mwaka 2001 yes Dr. Besigye adduka agende South Africa aleka Winnie Byanyima emabega nga mukyala we amaka gaabwe gaali Luzira ne baaza amaka ga Winnie Byanyima ne bamugamba tukusanze ne pistol omusango gw'emmundu ne bamukwata ne bamukuba mu kooti pulida wa Winnie Byanyima ye Lukwago Elias ne patina we alaka twalina alaka ne tugubeeramu omusango tukujjukira omusango ogwo kati awaliwo egy'ebyokulonda mingi Winnie Byanyima Ngoma Ngime n'emirala egya parliamentary ne tugibeeramu kyenjagala okuggulira kino kitegeere saagala kukyenyumyako bwenyumi bonna abo benkubuulidde nabo benkubuulidde saawukanangako nabo n'olunaku n'olumu
paka kati Dr. Sulaiman Kigundu bangi bamulyamu olukwe. Ne statement ye defense ye gye yakola n'okutuusa olwaleero njirina ng'eyogera ku banene abali mu gavumenti abamulyamu olukwe ne batuuka okusuula banka ye ng'otandikidde ku President Museveni n'ayogera ne mutabani we ebiseera ebyo yabirimu Muhoozi n'ayogera ku Jovia Sale mukyala Sale n'ayogera ku Salimu Sale n'ayogera ku baani ayogera ku bantu bangi nnyo nnyo kuba Greenland Bank ebiseera ebyo yali ekuze ne UCB. Greenland Bank yina amakampuni mangi FIBA ani n'ebyo byonna byolaba egyo emigaati tiptop abaani abakola ebyo bingi kampuni zaaliwo nnyingi. Kugambye Dr. Sulaiman Kigundu agenda kuva mu nsi nga bangi bamweganye bapulida n'abantu be namusigalako bwomu n'okutuusa olwaleero ndi mwana wa Dr. Sulaiman Kigundu. Bangi abavuma Dr. Pokawanga Ssemogerere ku bwa pulezidenti bwa DP bangi abamugerera bino ebikikinike ne bamuvaako n'okutuusa olwaleero amaka ga Dr. Pokawanga Ssemogerere gaakutta omuliro ennaku ez'ewaka Irubaga agenze kuva mu nsi muno nga Lukwago ndi mwana n'abaana be baganda bange. Winnie Byanyima ndowooza Ssewyigwere n'okutuusa olwaleero tuli bwe tuti n'abalala. Ekyo nkyebaliza Mukama Katonda. Nakitone you a keeper because bw'ogyeko omukwano alina okubeera ng'oli osigaddira nga gwe lawyer waabwe. Kino kikwasaganya otya okukuuma omukwano ne okubeera professional? Njagala nnyo obwesimbu. Mu bulamu bwange ndi mwetoowaze. Ndi mwesimbu, ndi mwetoowaze ate nzikiriza okubeera mentored. Nti mu nsi muno kikulu nnyo 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 okubeera ng'olina bakadde bo waggulu b'owekitiibwa. Owekitiibwa ekyo kikulu. Ekyokubiri okubeera ow'amazima, okubeera omwerufu. Bitambuliddeko nnyo mu bulamu nnyo 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 nga bw'okiwulira era binkuumidde emikwano mingi. Sijja kwenyumya nti oba kino oba kiri nensangibwa nga kwegamba nti omuntu ne bw'akolagana naawe tabaamu nkenyera, tabaamu kutyaga nti Lukwago kye yabaddeko ku makya mu ttuntu olw'eggulo na luli. Ebyogerebwa biyinza okubeerawo, ekkonjera kuyinza okubeerawo, naye abeerawo amazima, abeera mwenkanya ku kigambo kye takivaako. Who has been your mentor mu bintu bya pleader, okubeera pleader? Who has been your mentor? Okubeera pleader ntambudde ne baganda bange bangi nga nja bayita ba colleagues. Not necessarily mentors, naye ba colleagues. Mu bulamu bingi bye tutambudde nabo, abamu bagenze abalala bakyaliwo. Mu bakyaliwo ntambudde nnyo n'abantu nga Peter Walubiri, Peter Mukidi Walubiri. Oyo yali lecturer wange Makerere University, yatusomesa Land Law. Naye ne tukwatagana mu bino okulwanirira eddembe ly'obuntu, rule of law, constitutionalism. Tutambudde nnyo n'okutuusa olwaleero nga colleague mu profession. N'abalala bansonyiwe sijja kumenya naye abali mu layini eyo bangi. Omanyi Peter Walubiri ye yakulembera mu legal team yaffe mu musango ogwo gwe njogeddeko ogwa Besigye 21. Bali ku ddembe tukulemberamu mu gino gye twalimu egya Dr. Pokawanga Ssemogerere. Yali atya bali ku ddembe. Yafa, Mukama yamujjula. Nkugambye abalala tebaliwo. Joseph bali ku ddembe. Oh yes, bambi Mukama mumuze. Joseph bali ku ddembe yafa. Yali ayingidde ebyobufuzi. Then n'abalala bangi. But of course abalala bazze babeerawo, baali batukulira naye nga sigamba nti nnyo ndi ba colleagues bo baali bansingako emyaka
of course emisango gyalimu ba Godfrey ba Professor Sempebwa baani naye nga batusinzeeko bali waggulu nga nze ndi eno wansi aba John Kawanga batuliko waggulu emisango gino n'abalala. Omuntu bw'osa omunyonyola omupulida Erias Lukwago osobola musigira kifaananyi ki? Oli pulida wa kika ki? Manyi wabeerawo ebintu bibiri mu lufuutifuuti waliwo gye bayita perception ne reality. Omuntu ayinza okusiiga ekifaananyi Ruth Kalibala n'asiiga ekifaananyi Lukwago yaani n'abeera n'ekyo naye ate nga si kyendi maybe. So ndi musanyufu ndi public perception gyerina kifaananyi kye balina actually kyendi abasinga terisi bwe mpulira public opinion. Owulira bagamba ki? Nti oli pulida wa kika ki? Ku byowuliddeko ebitono. Ndi pulida wa kika ki? Ndi Lukwago. Pulida alemera ku nsonga. Mu lulambulukufu waayo n'agigoberera. Mu layini ey'okulwanirira constitutionalism, rule of law ne human rights. Ate nga kyendi bweze wano ne nkulambuza lo faamu eno ate nga mbadde njiwa ebitundu nga 3 ku buli 100. 70% nga ndi nnyo mu kuweereza eggwanga mu biti ebyenjawulo kubanga ndi miti ebyenjawulo. Ndi political leader era ku Katonga nze nkulembera nze president waawo ate newalala gye mbadde mu DP ng'era ndi mukulembeze ne FDC nali deputy president kati ate mbadde road mayor naliko MP kati ebyo ebiti ebyenjawulo nga bitwala 70% naye faamu nenjisigaza 30%. Eyo temuteŋŋana. Kakati waliwo ekigenda okukyuka waliwo percentage endala gye ngendo giwa ennene eyinza obutaweza 70% kubanga olutalo lw'eggwanga lukyaliwo lunene naye 30% ngenda kugyongerako oluvannyuma lw'okuwaayo office ey'obwa road mayor because percentage yonna ebadde ku bwa road mayor egenda kudda ku bwaki mu office. Naye waliwo percentage endala ebadde ekatonga ejja kusigalayo ngeri katonga mu kuweereza eggwanga. Iba nange ova ddi mu bwa like okuyingira mu bwa MP ova ki ekinyegenyege kikwata kitotandika ebyobufuzi kubanga wakyekirako Kampala? Nja kulowooza active politics oba struggle yonna gibaddemu emyaka 32. What? Ugambye practice yange ya myaka ogiwulidde 28. Naye ebyobufuzi myaka 3 mu egyo ebyasooka gwe nga tonafuuka na pulida. Nga sinnafuuka pulida. Olwotandikirawo? Makerere University. Kubanga gwe bali okuva 93. Namaliriza March 1993 nengenda ekyankwanzi gye baatutwala okumala emyezi 2 nenkomawo nenyingira university mu September. Awo nayingira university ne tutandikirawo ebyobufuzi. Guli mu hall ki? Nali mu Lumumba. Nali mu Lumumba. Ne tutambula nga tuguluba ne kino tuguluba ne kiri ne tubeera mu mbeera eya Zambogo kubanga waliwo Zambogo ne tuyingira Nkoba Zambogo. Eyo kati gye nsisinkanira ba actors ab'enjawulo era omukwano gwaffe tegutandikidde bweru. Ngani? Muwanga Kivumbi. Now that makes sense. Muwanga Kivumbi. Lwakuba namuliko mu maaso omwaka gumu naye nga tuli wamu era ne bwe yesimbawo ku bwa guild president nali ku side ya Muwanga Kivumbi nga waliwo tiimu ewagira Rose Namayanja oyo treasurer wa NRM gye nsanga mu Lumumba oyo yali Mitchell mu Lumumba
gye nkwataganira ne Dr. Lulume Bayiga, Michael Philip, kati bwe tuli ne MPFF. Era ye yalinga Ssaalongo waffe. Yakola ki? Ssaalongo waliwo ofiisi oba ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo. Tulina akulembera Zambogo. Zambogo kye platform y'Abaganda. Naye nga tulinamu Ssaalongo. Olwolwo ye Ssaalongo yaba taata w'abaana bonna. Akuuma abaana. Kati era ng'alina omuggo. Omusajja mukulu. Atambulanga n'omuggo gwe. Kasamugula bamumanya taataze. Taataze. Ye yali kitaffe Ssaalongo Lulume Bayiga. Naye ne mu bulamu bw'ensi yatuuka n'afuukira ddala Ssaalongo era alina abalongo. Gye nsanga Samuel Lubega Mukaaku. Oyo ne yali chairman wa Nkobazambogo. Gye tukwataganira ne Luzige Joseph. Oyo yafuuka first president waffe. Ffenna okutukulembera. Namusanga yandika omwaka gumu mu mateeka kufuuka Lutovulo. Ye nafuuka first president waffe owa UID. UID etandika 95 1995. Getandikira mu room 12 mu University Hall. University Hall eya Luzige. Luzige Joseph. Abifuzi byo bitandika ebyobufuzi byo. Olede mbirimu wakati tubirimu nkugambe mu Nkobazambogo eyo platform. Eyo erimu nkunyonyodde Sam Lubega yatukulembera. Gundi ye wa chairman wa Nkobazambogo. Kakati abalala bajja besimba Michael Mabike. Mwali naye. Michael Mabike era ne yesimbawo ku bwagundi ku bwa guild president. Lwakuba saamuwagira. Lwaki? Simanyi nsonga lwaki. Naye ngera tumuyimba Mabike Mabike nswera. Anti abaana lwamuyimbanga Mabike Mabike nswera. Olwo nga mumussa wansi mumuwanga. Nga tumujerega. Bambi. Kati kyendowooza sijjukira bulungi kubanga ba guild president abalala baaliwo abaawangula. Abamu baali ba Vibrant nga tulina baali Vibrant nnyo. Simanyi sijjukira bulungi oba yeesimbawo ne Issa Bantalibu Taligola. Bw'abanga ye yali ne Taligola abasinga twali nnyo ne Taligola. Oluvannyuma Taligola yafuuka chairman ow'Ero C5 Paris naye nga state emulwanyisa nnyo. Twali nnyo ne Taligola. State be yasinga okulwanyisa awo waliwo Issa Bantalibu Taligola ne Galogith era teyamalako yali akola medicine nga yina ebigambo ebiri bombastic n'effujjo lingi n'ebigambo bingi openesoli nga yina ebigambo bingi ebyo byowulira bifanta magoli ebyamukasambidde yabikozesanga nnyo Gondi Galogith. Then Issa Bantalibu Taligola naye bye yakozesanga. Then n'omugenzi James Opoka oyo buli omwogerako amaziga gakulokota. James Opoka twali naye Makerere n'abeerako guild president. Dr. Besigye bw'ajja biri mugumu y'omu ku basinga okuwagira Dr. Besigye. Era omuntu asooka okubeera nga driver wa Dr. Besigye ng'amuvuga mu mmotoka. Mujjukira nnyo nga Abe Mukibe amwogerako nnyo James Opoka. Ati biri mugumu Dr. Besigye bw'adduka agenze South Africa. Opoka bamutira mu lutalo lwa Konye. Mu bigambibwa nti Konye ye yamutta bye tutamanyiiko. Kati kinnuma nnyo nti kaaliya ye yafa mangu. Nti obulamu bwe bwava mu nsi. Katabujjuza. Myaka mimpi. Oyo yali mulwanyi. Ku university Ludawa. James Opoka yali fighter. Yali aggressive. Era bakuba biseera bino. Sipene w'abantu bakyuka naye yali fighter. Kyogambe buli omuyipirako mpuliranga. Owuliranga ennyiike. Bambi. So abo twali n'abalala bangi. John Mary Sebufa wali kabineti yange twali naye Makerere University. N'abalala bangi. Nalongo Musangadde. Nalongo wa 2021. Wali wezimbidde ddala. Nga omaze era tufuna first born waffe
mu 2022 era kati ali mu year 3 ey'amateeka. Akola amateeka naye alisoma yasoma kati so lifuna then naye officially netufumbiriganwa mu 23 ku mukolo gwali gw'amaanyi gwasula ebitooke ebifuzi bangi bambeererawo bangi nnyo. Dr. Besigye teyasobola, yali South Africa naye Dr. Paul Kangasa Mugerere yakulemberamu, Seya bonna baaliwo, baani aba-DP bonna kumpi bagwayo, ba MP bangi ebiseera ebyo babikeye ng'afuuse MP. Twalina ttiimu nnene nnyo ddala bwe twagenda mu kwanjula bonna benali mpolereza nagamba kano gaayogooma ebikonge ebyo byonna okujja mu maka. Yali June nga 23 bambe 23 kati oyingira mu byobufuzi by'e Kampala ofuka MP ow'e Kampala 26. Kiki kyakusikiriza okujja mu kibuga wakati okuweereza nga MP? Ti ebifuzi byange nali mbitambuliza nnyo mu kibuga. Nva waffe e Kalungu naye nga lutalo olw'amaanyi nga ndulwanidde wano mu kibuga. Ate nga waliwo abantu abaali abali mu byobufuzi ebiseera ebyo mu Kampala nga batya Babu Francis Babu kubanga yalinga mu kibuga Kampala waliwo olutalo Kafungula Nkete wakati wa Babu n'omugenzi Kafumbe Mukasa. Kafumbe Mukasa oyo era oluguudo lwe bamuggulamu olwo Kafumbe Mukasa luyita ku St. Balikutte balwana olutalo Kafungula Nkete. Naye kakati Babu nazimba ekintu empaya nga abantu batya nga NRM ganziba mu kibuga wakati awo. Ani asobola okwanganga Babu? Kati nga bonna batya okwesimbawo nenyingirawo gw'obuvumu obujja wakuyingira batidde 26 noganze mbasobola nimuganja kumusobola nenumba support ogijjawa kwayo taga buvumu nga bw'ogambye nti waliwo olutalo. Support bannakampala bagimpa kubanga bye nali nkoze bingi. Kataali awo kawanvu kesinza kuddamu ke nali mpiseemu era bwe namuwangula tugenda mu Paalamenti mu 26 Daire Monitor yakubako akatuuni ako naye nkawanga kali awo waggulu kalabaako DOP ajja kafuna oyo ali wakati ye Gilbert Bukenya NRM Babu yo oli wansi nze ndi Kalenzi Katole akadipi n'obuyimba bukuba mu background. Kati Gilbert Bukenya yajja nakuyozayoza nawandiika ebbaluwa ebiseera ebyo yaziwandiika. Yali Gilbert Bukenya ne Nantongoziwa bawandiikira abantu n'abaali bayiseemu. Kati mu Pigeon Hall yange nsangamu ebbaluwa kuba ye yawandiikira buli MP yali awangudde nga ne Nantongoziwa nampandika. Kati kyakola nnyo amawulire nti mukyala Babu ayozaayozezza Lukwago olw'okuwangula bbaawe kubanga yali MP na mukazi ne bakitukola mawulire. Kati ne Gilbert Bukenya naye n'awandiika amawulire yali akuyozaayoza. Kati ne bakiraga nga ziifu nti enkaayana zaabwe ezaaliwo nti Babu takwatagana na Gilbert Bukenya naye nga ye yakikola general nti ye yayozaayoza ba MP. Kati Monitor neekubamu kakatuuni ako nga ne ka music kali mu back nga ne ka music naye kaakati okubanga wava mu bwa MP okuyingira bwa Lord Mayor kubanga bw'otunuulira ebyobufuzi ng'oli MP sikafu tebe amaanyi nnyo kale obuyonjo bubaawo bungi nnyo ddala naye ate n'olaba nti bw'obeera Lord Mayor otayiza ono onayite no okugamba basically haso ya amaanyi. Kiki ekyakuviirako okuleka wa MP oyingire bwa Lord Mayor? Waaliwo era embeera
nga opposition ye yali ekulembera City Hall ng'erina emivuyo egikoleddwa mingi. Ne ngenda mu ntalo empitirivu. Saali yagadde kudda nnyo mabega awo kuba nnyina benkosa emitima naye nga abakulembera City Hall batunze obutale ng'abantu balaajana nnyo. City Albert Way etundiddwa, Lufula yeyo City Albert, obutale nga Nakasero, Kiseka, Sauli Yaako, Owino, Ani, Bugoloobi nga butundiddwa. Ne University Square yali etundibwa, ogetundiddwa. Constitutional Square nga basajja balaba bagenda kuzimbako amaduuka bwe gati. Kati nga nze area MP. Kati eddwaliro lya Nkuluma litundiddwa. Essomero lya Shimoni gagenze. N'agana amasomero. Gamba luno lutalo. Nja kusobola ddulwana nga ntudde ku City Hall wano. Ne nnyingira mu City Hall. Literally kulwana ntalo za kutaasa assets zaffe ezaali zigenda. Byatambula bitya? Ndi musanyufu. Nti emyaka 15 gye mbadde ku City Hall. Entalo nzirwanye ez'okutaasa properties ezaali zigenda. At least ezisinga n'enzisuuza abaali bazitwala. Ekyo ndi musanyufu mukyo. Nti emyaka 15 sente bali ku ddembe akatale akaali kagenze. Kampani bagiyita Victoria. Y'abasajja balaba nga kakomyewo. Nakasero, Shira Investment nga kakomyewo. Ake wa Kiseka kano mujenye yali akatutte. At least nga yadde wali kyaliwo issues nti bakubyewo n'ekibaati we naye at least nga tukalwaniridde. Bugoloobi nga kakomyewo. Nateete nako basajja balaba baali bakamakuziza nga kakomyewo yadde kakyaliko issues endala. N'obulala sinza bumalayo. Challenges kizo. Ne Kiseka ne gundi ne City Square yadde bano baje naye nga tegenze weri n'ebirala. Amasomero nga nago ngalwaniridde. Madagamu era gagenda. Yadagamu gagenda. Naye agasinga nga ngalwaniridde. Challenges kizo osinza okusanga mu office yo nga Lord Mayor emyaka 15 gy'omazeemu? Singira ddala kyekyokuba nti zi cartels. Bigurupu ebyo ebyagala okwekomya buli kimu mu kibuga Kampala nga birina amaanyi okuva mu gavumenti wakati ngulubye nabyo. Era nebaza Mukama Katonda nti nvuddeyo nga ndi mulamu. Waliwo point gye nali nzikiriza nti obulamu bugenda. Naliko olumu ku CBS nga ndi ku programu eyakkiriza obagaana. Muhammad Nsereko. Medi Nsereko. Nga egwe ekiro ssaawa 3 n'eddakiika eziyitamu. CBS management yalina okukola n'enteekateeka. Ensimagoling okunzijawo babeeko we batwala we bankweka njira mbeerako awo. Kaki ekibaddewo? Nga cartels mafia bagula binga assets nga bamaliridde okugyawo obulamu bwange. Nze gwolaba waliwo omusajja we bamuyita Sobi ne group gwe baali banzitidde ku Park Yard era nawo nali omugenzi Sobi babuttireyo Mubende naye nali manyi nawo ngenze nga biina emiyini mulimu emisumaali mulimu ki baali bamumaze. Eyo Lufula bwe twagendayo ne tumenya ekufulu okugijjako ku gundi ku Slaughter House. Emmundu ezaavaayo n'amajambiya naye nali manyi nawo obulamu bugenze. Neewalala Nakasero amasasi ganyo ekibaati bakubako ekibaati ne batandika okubambulako amabaati baleese emiti bakubako ekibaati n'ennyingirawo e Nakasero. Amasasi ageesooza waliwo abaafa e Nakasero. Waliwo omukyala omulala akatwamukazaako nali amasasi Naalongo bampuba amasasi n'alemala. Kati nali wakati nawo mu kufa
ne banjigga ne bakola bino ne bakola ki. So olutalo lw'aba mafia ne cartels mu kibuga Kampala lubadde lunene emyaka 15 era ne mu kalulu kano olufuturinze nnyo mwe mwogera bwogezi ku mwala gwe nakiwu naye nga temumanyi biri mabega waabyo. Mumanyi okulwana okusuuza omuntu project efaanana bwetyo nga talina kyapa talina kino ayamaliridde balina okuyisaawo kino ne stories nyingi zibadde balina okukola kati entalo zibadde nyingi ku side eyo. Era nalabye mukulu Kyofa Togabye nga celebrate nga minister be bamanyi kye babadde akazito kembadde mbataddeko. So groups ezo zaalisobola okugyawo obulamu. Nebaza Mukama Katonda nti nvuddeyo ndi mulamu. Challenge esinze okuba ennene gy'osanze yebadde emyaka 15 esinze obunene ziringa 3 naye eyo nga nambeemu kuba ekwatira ddala ku bulamu. Endala of course yeyokolera mu bugubi. Kikyotegeeza nti entebe ogituula nga oyinza okutuula waawo nenzikaliiramu bwenti nga mulimu emisumaali otuula bwe bagisika otuula bagisika bagitwala waliwo lwe bagisikako emyaka egyo 3 miramba nembeera nga ndi bweru wa office. Ekyo kimanyi bulungi kubanga nti ebyobufuzi Mwami Museveni bye yaleeta byakwagala kuggyawo ntebe eyo ya Lord Mayor. Kuleeta ba minister 2 kwe kuleeta ba directors be executive director bani kwe kuleeta ba RCC kuba kati bali 18 waliwo substantive RCC ba deputies 5 ne ba assistants abalala toto bali 18 ba minister 2 bano bani kakati ekibuga nga bonna babaleese kusiikiriza kifaana kusiikiriza Lord Mayor nga bwe kiri oba bw'okiteebereza bwe kiri. Buli omu agamba RCC bagaba bakiikirira president yabalonda ba minister 2 bagaba bakiikirira president ba executive director bazze babeerawo ebbanga lyonna. Bw'otaba musajja bw'otaba Ssaalongo oyogedde kwe ate nga neno we bakulimirira we bakukonjera we bakuteekako ebisitoole we bakugamba nti ono alwanyisa nkulaakulana ono yekola kino kiri bw'otaba musajja. So okwo okusomoza kubadde kw'amaanyi nnyo kubanga onda no circumstances twali baddewo ba minister mu kibuga. Lwaki? Buli district oba buli kibuga kirina minister. Ani minister wa Masaka City. Kyo kibuga nti ekikulu. Ne bwe kibanga kibuga kikulu. Kiri ne biri cities ne Jinja kibuga kikulu. Yes. Kiri industrial city. So wali baddewo nti oba minister atwala ebibuga byonna. Oba tewali nsonga etugana kubeera minister wa local government. Kubanga minister alina kubeera toyinza kubanga minister oli wano otuula wano. Minister ali mu Butale, ali mu bya boda boda, ali mu Batembeeyi, ali mu bino then kati emirimu gya Lord Mayor gyeki kitegeera. Naye ekyo neguluba nakyo n'okutuusa olwaleero nti office ya Lord Mayor weeri baatuukako ne bagamba bagenda kugijjawo. Ne bagamba nti okulonda kwa Lord Mayor kugenda kuvaawo. Nga bawa nsonga ki? Kyenkugambye kubanga Mwami Museveni ne banne yabalema okuwangula nga bayita mu bantu baga kati katugijjewo. Eko okusomozebwa kwakubiri. Okwokusatu kwe kugamba nti bajja kuteeka mu nsimbi za kulaakulanya kibuga bandabise nti Lukwago takulaakulanyiza Kampala. Basooka Mwami Museveni n'ateekamu ssente ku biseera bya Jennifer nga olubaggaddewo nga balowooza nti abantu bajja kukyuka waapi abantu ne bagaana. Museveni n'agamba nti kifula batategdeyo ssente kuzimba Butale tulwanaganye n'ensimbi okulaba nti abantu bano balaba mu kibuga bangi kati olaba boogera ku by'Abatembeeyi nakyo tubagamba tulina okuzimba Obutale waapi twafunayo busente butini bwe twewola kwe kuzimba akatale k'e Busega ninga twali tulina okuzimba Obutale Kansanga akewandege ya kimolomolo bwe kiti tekazimbibwa bulungi nga katale naye akatale akakoga nti katale k'e Busega akala ke tuwadde tuzimba n'okutuusa olwaleero nga ssente zikyaganye k'ekitintale
ne buno bwonna obwa ssente bali ku ddembe, Nakasero, genda Nakawa, genda Ludda wa Kasubi, Bugolobi, nga baganye ssente okuzireeta tubuzimbe bube nga bwa mutindo. Kati mpozi World Bank yawaddeko kasente tuzimbe ak'e Nakasero, no aka Usafi gaba wamu ne Kamwokya. Ena ka Usafi waliwo okulya n'okkomba essowaani. Baakateekamu obuwumbi 43 bukugula ttaka butaka n'ebibaawo baawe ebyo. Mbu n'abantu mbu mpuli abagamba baali bagayina okukayingiramu. Ebyo embeera ezo kati okusomoozebwa. Ne tukolanga budget. Kati ssente ez'obutale nga tebateekayo. Ezo twakola Kampala Drainage Master Plan okuzimba emyala ne bataziteekayo. Ne tukola ssente ez'okuzimba okuteekako amataala ku ezo ez'enguudo tulina kilomita 2114 eziriko kolansi ziri 7 ssente nga twewoze newoze ate ezimu ne zibbibwa n'ebirala. Kakati ng'olutalo olw'okuteekayo ssente okulaakulanya ekibuga kubanga Lukwago yajja okufuna credit bwe kinaakulaakulana. Ekyakusatu ekyokuna bwe bubbi corruption. Ebitongole bya gavumenti bivundu. Era mmanyi bulungi nnyo benninye ku bugere bonna babadde balwana. Omanyi groups ebibadde binwana. Olira bakyofa togaba okucelebrating. Eno zikatero zicelebrating. Eno n'olira bano bacelebrating nti Lukwago babagayo. Kubanga otaayiza wano bayita wano otaayiza wano. Kakati omulimu gwembadde nkola ogw'okutaayiza ababbi. Era nagwo gubadde gujja kutwala obulamu bwange. Naye nga gwe weesiga ki okubanga totya? Kubanga kyogeddeko nti ku CBS. Sooka. Bali bagala kumalawo obulamu naye anoolemezaamu. Sooka. Omanya risks eziri mulimu n'okkiriza. Nti ye price gye nnyina okusasula. Oba nfa kanfe. Oba nfa. Kuba nasaba obuvunaanyizibwa mbumpe ne babukuwa. Ate tojja kwekkiriranya n'ababba kibuga. Ababba nsimbi z'omu omusolo, ababba ettaka, abakola ababba masomero amalwaliro, ababba obutale. Tojja kwekkiriranya nabo. N'ogamba ekijja kijje. Ezadde otolirowoozaako omukyala. Olirowoozaako nababeerawo naye n'ogamba nti mulimu n'abafiira mu accidents. Mulimu n'abafiira mu birala. N'omanya nti okufa se constant. Bwe kiraba kizze Mukama y'anaaba ageze. Maama Naalongo teyagambanga nkoti wange taata. Ofa kinensi. Ebyo byonna sijja biyitamu ne bazadde bange ne famire naki byonna. Pressure y'okuba nti wali mu kibuga kino kiri. Naye nebaza Mukama nti emyaka 15 lutambudde ne nduyitamu. Bannakampala ne boogenda ne bobabuuza. Basiimu gye ndi nange ndi mu siimu gye bali. Anjagala akwagala n'atanjagala bonna basiima Lukwago byakoze eki byakoze. Okulonda kwa luno oba eggwanga nga werifuuse lyafuuse ezzibu ddala nnyo nti space y'abantu balamu yafuuse ntono. Space ey'abantu balamu yafuuse ntono mu byobufuzi egenda ekendeera. Ebyobufuzi nalabye ku Tale Center nga balangirira n'abataawangudde. Ng'eno polling station yafunye bulala ne balangirira ewali nga kansala ne bagamba gw'oyina buno. Waliwo be bajjamu ne batatuuka na kutuuka. Wow, is that possible? Yes, Emakindi bajjamu bakandidate 11 ne balangirira nti kati kuba meeya ne bagamba nti kati ono ayiseemu wuuno. Wano mu Kampala Central wabaddewo polling stations ngaawo ku Hamu, Ludda wa Gwanda nga ebyo tuwalire banakulonda tewali na kino na kiri. Tale Center Lugogo zibadde ngumi. Nangirira sijja kulangirira. Abamu baatuuse n'okuwaayo ensimbi. Oh wow. Nti waayo ensimbi bakulangirire. Emukono balangiriddeko ne ba chairperson abeero C5 babiri. Nti ono basoose muyanja nate ne balangirira mulala. Nawe bakutuukiddeko weeyo ku ssente. Kaakati ebyo bye njagala okugamba nti saagala nnyo okugenda mu ebyo. N'ebyenda bye nja kufuna mu maaso awo akadde binnyonnyole. Kye njagadde okukisaminga apo nti ebyobufuzi byasigadde space eriwo ennene ebyobufuzi yasigaddemu categories 2. Either olina kuba mu ffere ng'ebyo ojja kugenda mu ebyo
byanguwaddeyo zino nkole kino ogire kino okwata kino oba either olina kuba mufere yethaaga oba olina kuba opportunist nakigwanyizi noonyawa wempitira mpulira kakati byebyobufuzi ebiriwo categories 2 abantu balamu space yaabwe yakendedde kyoteekeddwa okumanya njagala kukiddamu space ennene yasigaddewo ey'abantu balamu ntono either olina kuba nakigwanyizi oba olina kuba mufere okusobola okunavigatinga ebyobufuzi ebiri mu Uganda akaseera kano. Ate nga ku byombi tolina gwe woogwa. Sisobola bya bifere sisobola bya nakigwanyizi. N'ebyobufuzi era waliwo oli yaŋŋamba nti naye gwe Lukwago olemedde ku Besigye ojja kulaba. Waliwo yakiŋŋamba tolemedde ku Besigye ojja kulaba. Ate nga waffe wa munda naye nkuzaayo eri gye natandikidde ojjukidde bulungi era atulaba waba agoberera gye natandikidde emyaka gye ntambudde ne Besigye n'obwesimbu bwe nnyina n'obwesigwa gye ndi bonna benzize ntambula nabo ngambe ne Semogere yagenda mu ntaana nga tuli ndi mwana Sulaiman Kiguna agenda mu n'abalala nja kukomaawo. Yali atya Dr. Kano Kizza Besigye? Dr. Besigye gyali muvumu lwakuba mukosefu obulwadde bwamugwira ate ne babalaatiramu babali omu nsi ne boogera ebigambo ebiboozibozi ebitakwatagana n'okumumma obujjanjabi okuva mu ddwaliro ogenda ebweru nekituyisa bubi naye ate era nga n'okuba nti Beiru bagiganye n'okutuusa olwaleero kubigambo kyewuunyisa naye byonna muvumu tugenda mu maaso ate ffe olutalo olwaffe Katonga lwa freedom liberty buli munnayuganda kulaba nti afuna liberty ekyo bulaba tulwana era tugenda mu maaso ne ba political prisoners nga tetufuddeyo bawa kibiina ki tugende mu maaso n'olutabaalo olw'okulaba nga tubanunula tugende mu maaso n'okuddawo tulwane eggwanga lyaffe liddemu political sanity space eri gye tugambye ey'abantu balamu eddewo egaziwe yebereebere nga nnene naye abafere bamaamidde ne ba opportunist so space ebeere nga nnene lwe lutalo strategy gy'ogenda okukozesa okulaba nga olutalo olwo nkugambye eyo si yange nga bw'omu olwo si lwange nga bw'omu gwe mulimu gwe tuliko Katonga era tujja babuulira mu maaso awo. Oyogedde Katonga twalabako ebipande ng'omuntu ateekako ekifaananyi kye nateekako n'ekikyo era abantu abasinga ne bawuubibwa nga balowooza gwe president wa FFP PFF People's Front for Freedom nze president wakyo nnyo nze president era program tujja zibawo maaso awo. Olwaleero tufayirinze omusango gwa Dr. Kizza Besigye ku nsonga za General Court Martial era kwongerera kulwanirira ddembe ly'abantu baffe abanyigiriza kuba General Court Martial bagikomezzaawo ezeenyigiriza abantu bangi bali eruzira awo boolaba yadde Supreme Court yali egiggyeewo negamba emisango bagitwale mu kooti eza bulijjo ne bagaana n'okutuusa olwaleero tukyaguluba nabyo naye tukyagenda maaso n'olutalo omusango tugutaddeyo tugenda maaso n'olutabaalo olutalo olw'okununula political prisoners oba oli wa kibiina ki ffe tulwetabamu kubanga nange anytime mbeera victim era nja kwetaaga banwanirira kituufu. Ssaabasajja Kabaka awangaale eri bannayuganda tusinkane Omukama ngakkiriza mwebale nnyo mwebalire. Salaamu alaikum neyanziza myakadde Salongo so bwatyo bwetubadde olunaku olwaleero atakuumira mpeera bankuumire Ruth Kalibalo Bwanika mubeere bulungi bye.